balikobera bwenvu basaba okutambuza akatambi basaba mara babuzaako basaba okutambuza akatambi kano chika kataka okutambuza information buli wamu etuke ku muntu atasobola kufuna access ku mutimbagano mbanye bwenyi kitababwejjako okubufuna kizibu balina n'obujogoli bataddemu watugenda ngenda bo bategeeza mbotegeere so mutegeere lwaki tulina okutambuza information yeno bwe mara baga okutambuza information yeno ofishiyalinga olina option abantu kumesharinga ko mwenda kama kasigala okuteekwa account yo beto batisala information osobola okubira omuntu ogimusharingira mu messenger oba gimusharingira mu WhatsApp nabanga asobola gisaasanya bwe mara okusasanya video njala mpitire president wange Omulwa Kyagulanyi Ssentamu abali ku video nsaba mpitire omwogezi wa makomera njala mpitire omwogezi wa makomera mwami Frank Abayine ompitire akulira makomera mu Uganda Simon Byabashaija abali ku Johnson Byabashaija njala mpitire omwogezi wa makomera Frank Abayine ompitire akulira makomera Johnson Byabasaija abali ku video nsaba mpitire MP bonna bayimidde ku Kadia National Platform beriko nsaba mpitire na Munyamotoro ne Bawe Kinyamukenzo babere ku video eno abasigadde bajja tusangako of course Janet Muyite wanabereko ne minister w'obulamu babereko video tugera gitambuza mpola mpola ngabuli jonso wakuyisa wakarango kamu ngenda kuyisa wakarango kamu dere bisege tujja bisanga tugenda maaso kusaba ishiringa katambi kano all right akatambi kano kansoke pisa wakarango kamu kokka all right akarango kasoma wekati kaliko National Platform ne kabira ko ne People Power wakati ni wabirawo omulamu gw'akarango ne kagamba no Swiss chapter demonstration theme omulamwa Uganda police brutality and abductions of NUP supporters. We condemn Officer Muchibi blocking presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu's political rallies. The demonstration will take place on 25th and 26th of November 2025 at 9:30 a.m. to 11:30 a.m. at Ugandan Embassy, Geneva, at 14 to 17 p.m. Police de National, Geneva. Muchibi should be sanctioned for continued attacks on NUP campaigns. Bakutegeeza nti abatesitesi bebakulembeza ba National Platform sakone kiwa kyepopowa mu ggwanga lya Swiss oba mu Swiss chapter bakutegeeza nti mbere omungi mukwekalakasa kuno musobola okubanga mulaga musobola okulaga mulaga obutali bwenkanya bw'omukulu ono ne gavumenti yabwe okuba nti bali mu kutyobola eddembe ly'abantu n'okuba nti balinyidda campaign trail zaaki za President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri etyobola amateeka kati akalango bwe kaba kawedde ngenda kusooka kubawa security alert zigenda kubeera 2 ngenda kusooka kubawa security alert zigenda kubeera 2 then tuleke tusimbule akalango kano security alert esooka eri bwete kuba twagala kuyita mu bwangu security alert esooka eri bwete gwe muna Uganda yonna mostly mu Buganda mu Busoga muna Uganda yenna mostly mu Buganda mu Busoga mwegendereze nnyo abantu abefuula abalalu naddala nga balimu oluntuntu olw'Ekinyarwanda mwegendereze nnyo abo babi nnyo bangi nnyo bali ku street babaye nchidda mwegendereze nnyo ababambega bangi babaye mulina okwegendereza gye mulya gye munywa n'abantu abasinga obungi bambega babaye bangi nnyo so mulina okubeera careful kati ng'omukyalo ono njala mwetegereze yeeyifuula omulalu naye ng'ate mbega wa NRM mulya bulungi nnyo nyabo oli wawa nyabo oli wawa mukwano anti osulawa wavuddeyo nati bitugambe ogwawo nati naba gitusomere wandika gwenna 78 60 070 40 38 086 ojo wandise emkopa mabera akomyewo togenda nno ono tagenda jangu alright obategedde ekikeekyo oyo kamujjemu then tuleke tugende ku security alert ey'okubiri
Security alert ey'okubiri gye njagala obbawa njala mumpulirize. Buli Munnayuganda wenna security alert enekwatako naye okusingira ddala bakandidate ba National Platform n'ekibiina kya National Platform buli Bannayuganda mwenna mumpulirize bulungi nnyo. Bw'omanyi nti information yange kirwanga ekikulu njagala ompulirize. Ulira bulungi nnyo security alert ye. Nga tugenda mu nnaku enkulu eza Christmas. Nga tugenda mu nnaku enkulu eza Christmas. Mweze muyita Ssekukkulu. Mu kaseera akakafandalinga eddya ly'obukadde NRM ng'eri mu kupipira nga place egiyitiriddeko eneetero gittamu omuntu. Gano ge magezi ge basaze. Buno obubaka njala mbusindikira buli Munnayuganda yenna okusingira ddala abakulembeze ba National Platform bakandidate namwe abalina ensimbi mu bittavu bya Uganda. Ngenda kusooka kugambira ddala Munnayuganda mujje sente zammwe mu banka before December 15. Mujje sente zammwe ku mobile money before December 15. Abakuuma sente zammwe ku mobile money n'abalina sente ziri mu baluka we ziri mu bungi mu banka mujje sente zammwe mu banka. Nkiddamu ngenda kusoma message zino njagadde sooka kibagamba mu Luganda nkisome mu Luzungu. Bw'omanyi ng'oli candidate wa National Platform oli mukulembeze oli Munnayuganda nkuddamu okusaba. Sigenda kuddamu kuyisa bubaka buno manya abantu babolikodinga. Bw'omanyi ng'olina sente mu banka zijjeeyo before ennaku z'omwezi 15 December. Bw'omanyi nti olina sente ku mobile money zijjeeyo oba zijjeeyo ng'ennaku z'omwezi 15 December tezinnakusanga. Temulekako sente mujjeeyo sente zaabwe at least muzikendeze. Message esoma bwete. Greeting Mr. Fred Kajibirumbuye aka Chemical Ali. Please kindly inform our citizens that they should be very careful. Please inform NOP Secretariat, NOP supporters, and concerned citizens to have their money withdrawn from banks and mobile money accounts because the state is planning to freeze all transactions effect from 15th of December. Museveni is doing this to continue frustrate opposition from access funds to facilitate agents and other logistics. Kindly share the information. Bakugambye. Mukulu Lumbuye nkulamusizaako. Nkobaza emirimu gy'okola. Nkusaba otegeeze abakulembeze ba National Platform ba Uganda bonna gye bali abaagala okulonda bagenda okulonda. Tegeeza abakulembeze ba National Platform n'ekitebe kya National Platform obagambe n'abawagizizaako n'abantu abalina siri mu banka bazijjeyo ng'obudde bukyali. Lwaki? Nti Nyando Yosoferi yategeezezza ebitongole bya banka saako n'ebitongole eby'amasimu ebitambuza ensimbi nti bo bapulaninga okusiba ensimbi zonna eziri ku masimu ne ku akaunti zaabwe ng'ennaku z'omwezi 15 December. Kino Museveni agenda kikola okugezaako okunafuya okubateeka mu mbeera nga temulina kye musobola kukola kubanga mujja ssente ku bittaavu byammwe okusobola okusasula bagenda bakomera obululu n'okutambuza obulungi kampeyini zammwe na buli kimu kinaakikola ng'akikola kulumya National Platform. So bategeeze bulungi nnyo. Kati wulira neno kanji basomere mu Luzungu. The NOP Secretariat and the NOP supporters with the balloting money should have their money withdrawn from banks and mobile money accounts and be kept trusted confidential individuals because the state is planning to freeze all the transactions with immediate effect from December 15th. In the disguise of network shortage, bakugambye. Tegeeza ekitebe kya National Platform n'abawagizi baakyo naddala balina sente nnyingi ku mobile money ne bittavu saako ne Bannayuganda bonna bajjeyo sente zaabwe ku mobile money ne ku akawunti bazikuume gye balina ozikuuma eyo ewakusifu kubanga Museveni ne bane bapulaninga okuggalawo oba okuyimiriza enfulumya ya sente oba okuziyingiza oba okugiza ku masimu ng'ennaku z'omwezi 15 December
nga bajja bagamba nti network eri wansi temukyasobola kujjayo ssente. Tugenze mu maaso. There is another possibility of vandalizing Bobi Wine's house and his brother's house, Senyonyi, Lubongoya, Katana, and other NUP officials to check money kept in their houses. Bakugambye nti waliwo n'ensonga endala eyinza okugwawo ng'ovudde ku eyo. Bayinza okulumba abakaga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba abamu ku baganda be okuli oba n'emikwano gye bakolaganye emirimu mu kibiina kya National Platform okuli Joel Senyonyi, Lubongoya, Katana, n'abalala aba National Platform okugezaako okunoonya ensimbi zino gye bazitereka. Mujjukira nti ekintu nakyogerako k'emabega mukitegedde bulungi nnyo. So tugenze mu maaso. We have also learned that the state has already paying off top bank officials in compensation of the compensation of the would-be profits for their companies for the period between December and January. Era bakitegeddeko nti abakungu ba gavumenti mu nteekateeka eno batandise dde okwogera n'abakungu ba banki ennene nti bagenda basasula ensimbi zaabwe mu kino nga bagenda basasula nti singa baba bafiiriddwa amagoba mu nkola ey'okubulookinga ensimbi butava ku akawunti ne ku ssimu z'abantu okuva kati mpaka January oba n'abakyagalidde kiggwe. Mukitegedde bulungi nnyo. Ebadde security alert ekwatagana ku byensimbi eri Munnayuganda n'eri ekibiina kya National Platform ebisigadde saagala mu ngambe mbibagambye. Kati bwe mba maze bibagamba ebyo bitegedde bulungi nnyo. Kuno nyongerezaako information yeno. Eno security alert ya kusatu. Buli president gy'amaze okuba olukuŋŋaana naddala mu eastern side of the country. Olwaleero soko bana okubuuza lwaki tebakulaze Jinja City eriyo vyo n'ebifaananyi bya National Resistance Movement abantu bajepenye. Lwaki tebakulaze eriyo vyo n'ebifaananyi by'Iganga bakyabifumbira kubanga Iganga bagambye be ejjinja ne bagambye be tebannakulaga wadde video bakyaganye kubanga ejjinja abasoga baganye. Iganga abasoga bagambye be nabo baganye bagenda kufumbira ebifaananyi byo bategnege yo baganye. Kati kana kakodyo kaka Mr. President kibina cha National Platform banayigana buli bulungi nnyo. Buli Kyagulanyi gy'amaze okukola campaign n'alekanga akubyeyo National Reverse Movement oba National Buzz Movement basindika ba agenti baabwe omuli abasirikale n'abantu ba bulijjo nga batambula ne ssente mu mmotoka nga bagenda basanga garaji, restauranti, amabaala, ebibanda mu bifo byonna wakuŋŋaanira abantu abangi. Nga balondawo abantu abawerako ka group k'abantu nga 30 ku bantu nga 50 nga bawa emitwalo 3 bagigabane nga message erimu nti tebageza ne beetaba mu kwekalakaasa konna nga akalulu kamaze okulangirirwa oba nga tekannalangirirwa. Nkiddamu National Platform gyemaze okuba enkuŋŋaana NRM egenda eyisaayo emmotoka zaayo ez'abasiviliani nga balina ensimbi at their own disposal nga batambula bagaba ssente zino mu mibanda mu restauranti mu magaraji owakuŋŋanira abantu abangi nga bagenda bagaba emitwalo 3 mu bantu abo nga bagamba temugezaako okwekalakaasa era temugezaako ne mukigeza. Kino tufunye obujulizi olwaleero mu bitundu by'Embaale. Emmotoka ey'ekika kya Aria UBF 857W ebadde evugibwa omusirikale wa UPDF abasirikale ba UPDF nga bagenda Embaale bagenda bamobilizinga ne bagenda kikola eggwanga lyonna nga bawaayo ensimbi nga bapulira abantu naddala bavubuka nti oluvannyuma lw'akalulu oba before nga n'akalulu tekannabaawo tebageza ne bagenda mu kwekalakaasa konna nga bawakanya ebivudde mu kulonda obanga bawagira enkyukakyuka basigale waka tebagenda mu kwekalakaasa konna olw'ensonga nti Nyando Yosoferi abategya bagambye bamulonde ebisigale binajja bikwasaganya. Group eno etambula nga esasula emitwalo 3 gye baleke emabega okuba nti basasula abantu bano. Nkuwa ne footage saagala kuwa information nga sikuwerako footage. Ngenda balage emmotoka ebadde etambula mu video okusinziira ku drone zange si buwanvu nnyo njagala mukiteeke mu bwongo bwammwe nti okuŋŋanya information si kyangu. Oyemu ku mmotoka ezo.
security alert jinjaga dotegeza bana Uganda muberenga muri aware kati security alert ziwedde ngera tugende ku information eyatulese buterevu era akatambi katandikiddewo njala tutandike bwe tuti 1 njala tegeza bana Uganda mwenna ne ba comrade mwenna abagala enchuka bakola enchuka ndi wano bategeza video je nakola nga njitadenga security alert enako nga nyema bega obaka bwatuuka bulungi nnyo gye bulina okulaga era ne butuuka ne babufuna bulungi nnyo era bamama bufuna buli kimu kiri mulala kati omanyi bagamba nti olwata ssebo nalumanya wakolawo ki mbaddemu bagamba video gye nakola nga ya security alert gye nayogera obaka bwatuuka bulungi nnyo era bwafunibwa bulungi bukulina okufunirwa kati njala bagamba tebaayo mugwagwa yenna atuula ku video tebaayo musiru yenna atuula ku video natandika okuleeta ebifaananyi kisimanyi nti wamulene president ate bamwogerako bwe kiti njala kubuuza ekigambo kimu kiri bwe kiti wali olabyeko bwe kyanga tubeera mu struggle nga president agambye nti gundi mugobye wali olabyeko president ng'ayimirira omunaga nti oyo mugobye wali olabyeko omuntu yenna president gwaga nti mugobye abantu beegoba bokka kuba system ya president nkozesa nange nkukozese teddayo muntu kola video musimanyi olabamwogeddeko president ali naye simebi kibi no wali olabyeko omuntu yenna nga tumwogeddeko president naga nti amugobye no president alina system nkozesa nange nkukozese information efuluma bulungi nnyo n'agitegeera n'asirika era bw'asirika yamanya ki ekyokukola era asirika busirisi ngera kubuuzaayo wali olabyeko video yonna oba ekintu kyonna president aga nti agobye omuntu kabiri bampuga kabiri yali bagambyeko nti abagobye kabiri basikaisoja kabiri bonna bamuliddemu olwo yali agambyeeko nti agobye omuntu abasinga obungi beegoba bokka olw'ensonga mba mumaze obbalabisa oli kasitaafu ka uncomfortable president yasirika busirivu kye bakimanyi kanjala baga tebaayo muntu yenna akusiriwaza mbu simanyi yabadde ne president buli kimu akimanyi naye olwaliro ngenda kuza omwezi 21 ngenda kusaba we should focus on our main target is Nyando Yosoferi Tibaburwa buli kimu information yatuuse bulungi erina okulaga eyo case closed message yatuuse bulungi nnyo gyerina okulaga eyo case closed mukitegedde bulungi nnyo gwe nga bwotalaba nko president myaka gye gyonna nga genti agobye omuntu nga nego bamugaa nti omutenda asobola nomuwa ekifaananyi kati ebyo byonna message yatuuse bulungi nnyo bacomrade we should focus eyo case closed tugende maaso buli kimu president akimanyi n'abakuŋŋaanye bonna bakimanyi bulungi nnyo tugende maaso ekyo tukiveeko message yatuuse kubanga okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde mukitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo kamala okugjawo bino wano ekyo njagadde okusooka okuyisaawo then tulyoke tugende mu maaso ne video eyatuleese alright olunaku lwolwaliro president abadde ekoboko neeyombe njagala nsooke mmala obbawa video zino ziri 3 ne kansooke nzanye ekisajja kino ekireebeese kya NRM gye kyayogedde mbwe video za president tusimbula official video ekisajja kino kyogedde bwe kiti amanyere eddoboozi nga bulijjo mu lugwala wa Museveni onzi Peter Nsubuga njagala kutegeeza Bobi Wine twali tugambe nti togenda Arua naye olwaliro abantu bakaaba buli we mwayise mwabbye ebintu by'abantu timwabalekedde kantu era abalugwala banyiivu nnyo abo abazze okulaba abadde bazze kulaba engeri gy'oyimbamu naye si kulaba nga pulezidenti wa ggwanga agenda okuddako lwekyo abalugwala banyiivu nnyo matriku manvupi alright mukulu mu lugwala wa Museveni nkulamusiza constituent oli bulungi gye baliko gye wetuusaako engalo wagambye eba mwaga ekyabona tagenda mu Arua era tajja kufuna abantu n'abafuna kati the best statement gyobadde olina okugamba nti abalugwala babyani ababbi abalugwala ekisooka n'ogamba nti bazze kula Muyimbi tebazze kula Muyimbi bazze kula presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu yes professional ye Muyimbi he was an artist ekyensi yonna ekimanyi ne bw'okebeera ku Gola Moses Robert Kyagulanyi Ssentamu he was an artist
but now is pursuing for a big office. That is the presidential, the presidents of Uganda. Kyagoba kati. Nebwe muteke kigambe nnyo mubazze kulamu njala kubuuza Nyandi Yosoferi yali akola mu ki professionally. What was the Museveni's profession before he became a politician? He was a cattle keeper. So when address the public, please inform the public that Museveni, who was a cattle keeper, and he is still a cattle keeper, whenever he leaves the office of the president, he goes direct to Chisozi to look after his cattle. So when you address the public, tell them that Museveni is professional, he is a cattle keeper. So when ku Kyagulanyi kimwe buyimbi Museveni mulimu kigwa yali akola before nga tannajja mu office. And I'm here to remind you, okubera president, it is a service, si mulimu. Okubera omukulembeze okulidinga eggwanga mulimu, service si mulimu, service. That's why after 5 years you seek to be re-elected or re-elected in that office. So si mulimu, okuweereza eggwanga si mulimu, okubeera president si mulimu. Buweereza. Singa gubadde mulimu, singa buli muntu asobola okwetandikira office y'obukulembeze n'abeera okuba omulimu gwo gwetandikiddewo. Kati gwe mulugwala wa Museveni simanyi onzi bikoze bitya, njala kubuuza buulira abantu omulimu gwa Museveni oli yino ne mulimu kikulunda nti kyobula ne bwaba avudde mu office ku weekend agenda Kisozi kulabirira nte. Okitegedde bulungi nnyo. So bwe mba mwogera ebigambo ebyo mubuulire bannayuganda omulimu gwa Museveni omukulu gwali ki? Oyo tumulese. Katusooke tugendeko ekibadde ekoboko. Video muno bwangu nnyo. Eyo ebadde koboko kambongere wano kobokera. Kati bwavudde Michael Boko ebadde yagala okwegeza mu kutta Arua. Munatusonyiwa information tugifumanga bwe abantu beKoboko mwena mwe bali kwaniza president Koboko ebadde egezaamu okutta Arua. Azindi okwegezaamu Arua okugimenya record gye yakoze. Then bwe tuvudde awo tukomekereza eyombe, president yakomekereza eyombe, yole badde lale eyombe. Ezo district bbiri bwe zibadde ngera kujja mu video muno creating a space ng'obudde bukyali. Kati bwe tuveeyo kansooke nkwata ekitabo kino mbasomerera yini eno mulyoke mutegeere. Alright, nga tugenda okutandika live yalo ngenda kuzomoza 2 mu mwezi gwa 12 njagala mmanye ebintu bino wammanga. 1, Munda Uganda yena gy'oli saako nawe akutte flag ya national platform nga weesimbe mu kitundu kyonna.
nyongera okujjukiza obuyinza obukulu buli eri omukulembeze w'eggwanga kye bayita gavumenti kintu kinene nnyo ekifaananyi mukijje ku bufo bwammwe ekifaananyi mukiteeke ku gavumenti nnene nnyo ekozesa abantu abasukka mu miliyoni 3 nkiddamu ekifaananyi kya gavumenti nga kyegulanye pulezidenti ebifo ebibeeramu okuddukanya gavumenti zibeera wakati wa miliyoni 3 omuli ebifo ebiri ewaka n'ebiri emitala amanjangu bigasembera mu miliyoni 3 kati gwe bw'ofokasinga kuwa kansala chairman LC5 bame ba parliament ne weerabira nti president yekamala byonna yasayininga ensimbi z'eggwanga yasala okulwa eggwanga gwe n'ofokasinga ku kaluluko oba omala biseera era babakulondedde kuba tolina kyojja kukola mu gavumenti ya Nyandwe babanga bbi obuyinza nga tetukumye kalulu njagala mutandika okunga abantu mbalage ekifaananyi nti akaluka akulwanira lwaki akaluka akulwanira wulira bulungi nnyo obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Center National Platform bugenda kulangirirwa bannayuganda nkiddamu obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi Center National Platform bugenda kulangirirwa bannayuganda abalonzi bannansi so si Simon Byabakama. Listen to me very carefully. Bobi Wine's victory is not going to be announced by Simon Byabakama. Bobi Wine's victory is going to be announced and protected by the voters and the citizens of Uganda. Do you copy that? Don't expect Simon Byabakama to announce that Bobi Wine has won these elections. No. Even though himself and his bosses, they have witnessed numbers following and ready to vote and to protest against Museveni's regime. But Simon Byabakama is going to be intimidated, influenced by Museveni to announce Museveni. So, Bobi Wine's victory is going to be announced by voters and the citizens of Uganda. Don't be fooled. That's why we tell you that we are teaching you protest vote across the country. And I'm here to inform you all Ugandans that for the first time in Ugandan history, the country called Uganda has united for the first time to outsit or to outlodge Nyandu Yosoferi, the foreigner who came from Rwanda to occupy our country. West Nile has spoken. The northern part of Uganda had already spoken. Eastern side of the country has already spoken. Buganda did so. The west side of the country has spoken that they are fed up of Museveni's family and his Tutsi friends. So, Bobi Wine's victory is going to be announced by voters and protected by the entire population of Ugandans. Don't expect Simon Byabakama to announce Bobi Wine as a president or as a winner. So you should wake up before it's too late to protest against the theft, the fraud of Simon Byabakama and his boss Museveni. You understand that? Tugenza kuchidako. The Honorable Museveni is going to stay in power is by rigging elections, using security operatives, using security agencies, that is the police, SFC, military, with the help of Simon Byabakama and other courts of law for him to stay in power. But if not this, then that means is nowhere to be seen. So we are already charged to challenge all these obstacles. Mukitegedde bulungi nnyo. Museveni ye okwerangirira kwe agenda kwerangirira nga ayita mwabatinkula abamenyi b'amateeka abaga nti bakuma amateeka. Simon Byabakama nga akumwa ku mudumu gw'emmundu aba SFC aba poliisi n'abamagye naye kitali ekyo talina wagenda kujja kalulu. Ekituufu kiri nti meeting yazzemu n'etuula ne bagamba nti ekituufu kiri nti tugenda kukola tutya singa omusajja ennamba zaalina tunaasobola tutya okwerangira ntuwanguludde akalulu. Ekyo kibuzo kikyali mu ddiyo era tebaafunye ansa baavuddewo nga buli omu ennyindo yenkata olw'ensonga bagenze okutegeera ng'obudde bugenze.
So njagala okufundikira akanyomero kano ngende ku video mbategeeze nti gwe Munnayuganda ali eyo gw'olina obuyinza okulwanira Kalukya Kyagulanyi n'obuwanguzi bwe so si Samuel Bakama nga mukuŋŋaanya mu nnamba mu mambuka maserengeta mu bukiikaddyo mmwe musalirawo eggwanga era eggwanga lyogedde nga nfundikira mu kanyomero kano zikusanze eyita muzzukulu wa Nambi akyatuula n'oyogera n'otandika okwogera mafuuku liri muzzukulu wa Nambi yagaddwa ensi yonna okuva ebule n'ebweya nga tokimanyi tuli under occupation nga n'eggwanga lye balitwala abakunyagako ettaka abakosse abasibye abantu bammwe abakoze buli kimu nga n'essente bazikuwa nga zimenya mateeka kikoze kibi nnyo okuba nti mugenda kwesimirako entaana nze buli lw'ensanga wa NRM mwagaliza kufa kubanga bano kye bawagira tebakimanyi tufugibwa akabinja k'abantu abatawera 5,000 nga tuli obukadde na 9 nga bakozesa amagye poliisi na buli kimu muganda wange gwe na muzzukulu wa Nambi ng'owagira NRM wayagala NRM esigale mu buyinza ogwana kufa kambazanyira akatambi kano mukategeere bulungi nnyo waliwo abatamanya ngamba ba National Advance Movement abagudde ku kabenje wabula ekyabaguddeko enkoko ekikola bazzukulu baayo kyekino ekyabaguddeko buli muntu nga bawanda lulusu nti baakafa kino nno ekikolwa kikulaga nti abantu bakoowu wulira bulungi nnyo era weetegereze omusajja waganya omuyamba owakuba wa NRM alemedde mu motoka amagulu gabinyise aleme omusika y'omukoa wa NRM emoloka ekisa ebipande bya NRM bya Museveni ati mubiraba emoloka ekisa ebipande bya NRM emoloka ekisa ebipande bya NRM mugalaba baganya omuyamba wa NRM batubonyabonya mu kibuga olokekisa ebipande bya NRM baganya omutaasa tola mu t-shati oliwo NRM embeera embi ekusa ate bamuleka amenekera omwo leka bamusikeyo tumukubekwatako aliwo amazi fa oliwo NRM fa bwasienaembi lekafe Mugana kujayo naye wacho yambala NRM muli wa NRM muli olabisamba muli okweyita amaanyi amunyungati mwabata omutwe kagenda kuvaako alright embeera weekola ki weegenda kale kansooke empisewo n'obubaka buno
Olumu no katugere direct ku information eyatulese. Katandike bweti boma inti okaba mangu oyine memembi wano wetulaga soko ve ojja kudda. Bobo okaba mangu oyine memembi wano wetulaga vao ojja kudda oluvannyuma. Olunaku lwajjo bwe nakoze video nenkola small nenkola small forensics ku bigambo omwogezi w'amakomera Frank abayine byayogedde ne chairman wa Uganda National Human Rights Commission. Video eyo yatambudde bakasaze mukatambudde kati nkudde emmeme z'abantu zatinkuse. Era ekigenda maaso mu makomera ekigenda maaso mu community temukimanyi abantu bakambwe nnyo. Naye kyenjagala musooke mulabe kano ke katambika Sauda Madada ngenda bawa information from the author's mouth bagenda bannyonnyola te mukaaba. Njagala eyetegerezaako Comrade Olivia Rutaya olunaku lwe baamutta yalina ekizigiro wano. Njagala agamba nti era bakizigira ajje wano nga sinata information. Lwebata Olivia obanga before Olivia yajjanga mukomera mu court ng'alina ebizigiro. Ani ajjukira eyetegereza Olivia Rutaya kuba information gye ngenda okuta nzibu mukko. Ani yalabanga Olivia Rutaya ng'alina ekizigiro nga bamuleta mu court obanga bamutanga alina ekizigiro wano. Abantu baabuuza Olivia Rutaya yabeeranga kiki ekyamutuukako. Kyenjagala mu confirming either mukirabo mwakirabako bate mukimanyi. Information gye ngenda okuta nzibu. Yakirina mu confirming ze yakirina. Kati Joe bwe nakoze forensics ya sparkings fear kati mugenda kuulira ono ye Sauda Madada nga bamujja mu kooti bamutwala. Ono ye Sauda Madada one Frank abayine ng'ayogera. Mukyala Madada Sauda bidi nti ennaku z'omwezi nga 10 ogw'omwenda omwaka guno ekkomera ly'abakyala ery'Eruzira lyayaniriza omusibe ono gwe twogerako ng'ava mu kkooti ey'Ekawempe. Bwe baamucekinga mu kuyingira n'asanga nekisangibwa nti ayinako ekirwadde mu bulamu bwe nga luberebere omwezi guno gwa Novemba 2025 sawa nga 5 ez'ekiro yali agenze kweyamba mu kinaabiro n'aba nga faintinga. Abasibe banne baamuyamba ne basobola kuyita abasirikale n'abasawo ne baddukirawo Bunambiro ne bamutwala mu Sikibe. Tiimu yaffe y'abasawo bakwatagana n'omusawo wa mukyala Madada ne bakola kyonna ekisoboka. Nkiddamu Sauda Madada teyalina personal physician bwe tuyita omusawo teyalina personal physician. Musajja gw'olima ekisooka abasibe bonna bwe bayingira mu kkomera enkeera waalo babatwala mu Sikibe babakebera ekintu eki HIV. Twabakebera kirwadde kyo babakebera ekintu eki HIV. Lwaki babakebera HIV? Mu makomera gonna mu Uganda gayina international NGOs ezisasulira abasibe bonna abali affected with AIDS. Yensonga lwaki nti bagenda okubajjako omusaayi gwokka kubanga mu system y'abamakomera bagakulira babenefitinga nnyo mu ssente eziba mu buyambi nga za siriimu tebalina kirwadde kyonna kyebakebera. Bayine ngenda kuta concerned citizen wamumunoonya mu mutte yaga nti alredde okufa ne bakoye futwa bakoye fuga eriri mu makomera. Ono concerned agambye mu tracking nga mu mumanyi agambye okusinzira ku biwayogedde
kanzija njogera ebintu bino wabantu akinga banzite tukoya akamanyiiro ebiga bimugenda okuwulira si byange bya munna Uganda yasibwa mugenda kuwulira embeera eri makomera saagala muntu akaaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh teacher. Mpulidde era ndabye akatambiko n'ebyoyogedde ebikwatagana ku Sauda Madada. Mbadde musibe nze okumala myaka 2. Era nagenda okutuuka Eluzira nasangayo Olivia. Era I am very sorry okulaba nti Olivia yaddayo mukomera kubanga byayitamu mbimanyi. Nze nali eyo n'Olivia nga waliwo akakundi k'abayima akarivenjinga abatali kabira yaabwe. Era Olivia oyo gwolaba yali provoked n'alwana naye ng'olukwe luviira ddala ku ofisi waggulu waliwo akakundi kakulirwa Ankunda. Omukyalo oyo Ankunda muyima mwala muwanvu bwati mutini ayina amayinja 3 w'amaanyi nnyo mu luziro omwo asalawo nga bw'ayagala. Waliwo olunaku lumu osiwe Luzira mukyala Mukyoli balinga bw'omanya ebyemirimu n'amuyita ajje yeewozeeko kubanga banne baali bamukomplainingako. Yagaana okujja mu lukuŋŋaana kubanga ye ng'amanyi kikyali. Omukyala n'addamu n'amuyita ogwokubiri n'alyoka ajja n'ayogera mu lukuŋŋaana n'agamba nti this is how I am. Mugamba njogera bubinze bwe ntyo bwe nakula. Oyo akolagana n'abayima bannaabo abasibe kutulugunya ffe abatali bayima. Era oyo n'akakundi ke ak'abayima baali banoonya omuntu anaakuba Olivia ne bajja bafuna omukyala bamuyita Alice. Buli muntu ali Eluzira amumanyi bamuyita Alice akulira effumbiro ly'abakadde. Mukazi mubi nnyo bagamba yatta mukamwana we. Yakulira effumbiro abonyabonya abakadde okufa obufi ababbaka ebyabwe ababoggolera ayiwa amazzi mu byoto by'abakyala ate nga naye musibe. Kati ne bafuna oyo oluko Olivia teyalumanya naye ne bafuna oyo ne bagamba nti Olivia watandikira okuyomba bwe bati oba n'omuntu yenna gwe yingiramu. Kati era bambi Olivia teyamanya mu katego n'akagwamu. Baali bafulumya mifaliso baali basula mu ODM n'oyo omukyala naye nga bamugamba dda amunoonye amukube. Akati 1-2 bafulumya emifaliso ne batandika okuyombagana okuluggi ne balwana. Oyo omukyala Alice mukyala mukulu, mukyala w'amaanyi mangi nnyo geegana agakyolya gaakula ne gawola. Yakwagula ettama lya lutaaya yakuba omwana kati ne babambusa waggulu baabo ewa deputy baabo paka mu ofiisi ewa deputy OC talina kye yakola kuba yali informed. Nabana abalala abaali wansi wa deputy be bakwasa kati deputy neejjako ogwo omusango n'abawa bano abalala. Kati bamukozesa justice statement ne bamuterekako mu kondemu wiiki emu ne bamugjayo ne bamuzza mu mulimu gwe. Naye ng'amateeka gagamba bw'olwana bayinza n'okugulako omusango ne bakuzaayo ku poliisi ne bakuteekako omusango omulala n'osaavinga.
kiringa ng'okutoloka bw'otoloka myaka 2 penalty ne balyoka bakuteekako myaka gyo giri gye baakusalira mu kkooti biba byeyongeramu. Olivia bwe batyo baamukuba bwe batyo bwe batuyisa obubi ennyo ekizibu ekiriwo ti ennaku zino buli institution bayima bajjudde. Hold on. Frank Abayine teyalaze medical report eraga nti Sauda Madada ekimusesemya omusaayi ABCD. According to this lady's statement, there is a possibility Sauda Madada bamusettinga ne bamukuba bubi nnyo mu kkomera. Yensonga lwaki mbagandize bwe ndaba video nsooka n'enkola forensics. Omukyala bagambye nti buli mwana wa nkyukakyuka oba muwala wa mulenzi makomera gye bagenda basettinga ne bakuba. Era bambafiirayo n'abaziika. So mutegedde bulungi nnyo mbagambye mwenna mwalabako Olivia Lutaya ng'alina ebizigiro. Olivia Lutaya statement etajogerangako nze ndeese information mugitegedde bulungi nnyo. So there is a possibility Madada yakubwa bubi nnyo. Eno muwulidde yaani? Muwulidde ya Olivia Lutaya. Kubanga Olivia tojogerangako. Mukiwudde. So ono omwana bateekuba baamukuba bubi nnyo. Jjukira Sauda Madada ngeri gyali kyakula ssajja. Ateeka okuba baamuseetinga bamukuba bubi nnyo. Tugenze mu maaso. Beetwala kirala nnyo. Kaakati nze nali assistant Katikkiro. Naye Katikkiro wange yali teyasoma nga mukazi ava Mbarara eyo. N'ayomba n'abayombesa naye nze eyanteekako eyali akulira okulonda ebiseera ebyo yali mukyala Muganda bamuyita Namulumba n'omukyala omulala Mugwere bamuyita Mamina Buyire. Abo be baalonda ne bandabamu omulamu ne bannonda. Naye nno munnange omukazi yanninnyirira kyava ku ki? Omuntu addeko omukazi yasoma, omukazi amanyi Oluzungu, omukazi ahandolinga ebintu mu Luzungu, erererere. Kaakati ne bajja balaga Kabaka ebiseera ebyo ng'agenze ku bujjanjabi West Africa. Ne batandika sebo. You know the whole world it's like mubeeramu abantu abatali ba Westerner nga 5-6. Ate bakazi bangi abo bakazi abaveeyo batta basajja baabwe. Kati muwodi namba mwenza okubeeramu like 80 people nga mulimu abantu abatali ba Westerner 5 mwekka. Kati ne batandika okuvuma ne bayomba. Lwaki NTV etumalira ebiseera kulaga Kabaka? He's nothing. Awo n'ensituka ne ngamba no, enough is enough. Ne tuyomba. Ne mbagamba why don't you respect Kabaka? Kigavumenti kyemmwe kino kiri ku ttaka kyani lyani si lya Kabaka. You people should be careful. Ne one day tujja kubawona. Yakeera Bukeezi ewankunda n'amugamba so yabadde avuma government, avuma abakulembeze era yeetaaga mumugyewo. She's a threat. Kubanga alaga nti alina amaanyi mangi. Munange bwe namanya nti anytime kati bankyusa oba okunzijako obukulembeze nga I don't even care. Kaakati tuba tuli awo transfer nejja. Kati awo nange n'entandika nga sinaba kuvaayo n'entandika okubanga mbakoona bagamba muyina empisa embi. Mwatulumba ate ne muteekako akanyaafa kutuvuma muyina empisa embi tebaabakuza. Mwasama mwogera nga bwe mwagala. Why don't you talk decently like a woman? Ebyo byabaluma. Kubanga nze ndi muntu mukulu ne bampita mu office I reason. Bagenda okulaba nga mbalemeredde. Bwe baali bampadde awalala okukola
nga bwe bajja okutufulumya ku makya baagala bafulumyeko kabira zaabwe ffe batulekemu tutuuke eri batupanishinge nange nenkuŋŋaanya bannamatovu baani neŋŋamba we should speak wano tulina kati okwogera amaloboozi gaffe gawulikike baalaba mbalemeredde ne bankuba transfer kigo ne bankuba transfer kigo kaakati ekigo bwentuuka before nga tugenda ekigo bw'olaba embeera Madada gye yabaddemu ne voice note esoose it confirms Sauda Madada mukube ye Olivia Otayate yavaayo kwogera kigambo ekyo mu voice note esoose omukazi aconfirming she was set up by the prison warders mu ba profile high criminals ne bakuba Olivia Otaya bye bizigire bye yajja nabyo mwenna mwabire bizigiro so waliwo embeera enkyamu egenda mu makomera eri bakomredi baffe tugenze maaso kati tugenze kigo eno pati tugenze kigo ekigo ng'okubonaabona okuli eyo kaasa mmeeme naye Mukama Katonda mulungi eyo waliyo ne ttiimu ekuba abaana esamba we nali nkyali Luzira omukyala bamujja kigo bamujja kigo ne bamuleeta Luzira omuwala yali wa myaka nga 28 nga bakubooli era mu Uganda yonna kigo ina rekodi y'okuba akakutta kukuba akakutta we baamala omukuba bakuba eri ekigo ne bakulaba nti oli mu state mbi transfer Luzira for treatment omuwala n'afiira eyo maama we yali yeewuba buli lunaku ng'olwo baamukkirizanga okujja paka omwana we bwe yafa nga tulaba ne basiba omulambo nga tulaba ne baleeta ambulance n'etwala omulambo Mulago bagiteekako ebbaluwa n'egenda e Mulago kati gwe nannyini mulambo ofafaganira Mulago kugujjayo owulira eyo waliyo ttiimu ekuba era bakulembeze baabawooninga n'ensangayo omukyala bamuyita Mamidaaya eyo bamumanyi nga Mamidaaya Munyankole olunaku lumu enkuba yali etonnye enkuba ng'etonye okufa obufi ne wabaawo omwana nga basaawa yakuyingira omwana n'ayitawo ase n'akadomola kayingire n'amazzi namugamba gwani ase n'amazzi nga mbagambye kuyingira kyali kintu kitono nnyo kadomola kaali katono kakumuleka ase n'ayingire yamugalamiza mu mazzi mu kitabo ekyali awo mu kitaka wansi wa muyembe we batuula awo ekigo manju n'amulinnyako engatto ku mutwe omwana saagala mwogera linnya bajja mucunya n'amulinnyako engatto ku mutwe for 30 minutes for 30 minutes omwana yavaawo yalwala akalwaliro ke kabi akatalina ddagala buli kyolwala mu kkomera bakuwa Panadol ne capsules ne Panadol zituuka ne ziba nga teziriiyo kakati ekya Sauda Madada boogera amazima baleme kugamba nti Sauda Madada yagwa mu kinaabiro bw'ogwa mu kinaabiro otandikirawo okusesema omusaayi kubanze clip nagiraba nga bamuleeta mu kooti but I know what they are going through kubanga nange gye mbadde gwe nga toli associate waabwe already oli musibe ate ne bakuteekako akanyafa embeera mbi buli ssaawa ne bakusongako omumwa kubanga toli kabira yaabwe toli associate waabwe toyagala bintu byabwe bye bakola awo ofuuka mubi ofuukira ddala mubi
owulira kati Sauda Madada kyayitamu tica nze nkimanyi naye kankubuulire kino nti tewali treatment eruzira bw'otuuka bakujjako musaayi gwa HIV ekyo bakyagala nnyo kubanga oluusi bakola celebrations kati nga 1st December bajja kukola celebrations gwanakkiriza okwogera nti oli positive oludde nabwo ebbanga era omira eddagala bajja kuwa